Zimba sina buzibu awo. Gwe Kabaata nze ndi mu kuzimba church. Ndi mu kuzimba church. Gwembeera omusumba waayo njole. Ogenda kujja wabagoberezi. Bagenda kujja church n'atera okugimaliriza era n'atera okuwa obulango bwe church. Church yo. Gwe wali olabyeyo omusumba omunaku wano. Kale gosose kuzimba church nga tonafuna bagoberezi. Saate gamba ndi ate nkute sente z'endiga mbu ate kuzimba mu church. Njagala zonna ze baleeta nga toyagala na mukyala wange. Ndi mu kuzimba church. Nange njira ba church. Nyonyo oduse Bulaya business ndi wano wali olabyeyo omusumba akabo obwavu. Simulabanga ready chu oliota ready chu da kwa de chemical oliota musajja w'ekireka ready chu. Abasumba abantu ntakunyonyola nze mwoyo mutukuvu yanziseeko era abaagala okunneegattako mujje church njimaliriza tetugenda kusonda mbu bya kuzimba church. Mwoyo mutukuvu kye yakuseeko bannange. Ozimba Pentagoni. Okitegedde? Gwe Kabaata. Business za wano twazibala dda nsiganye kwata kuzimba church. Nange njiraba church. Ogirabye. N'amabaati gawedde dda. Tugenda kusolooza kimu kya 10. Okireeta weeyagalidde. Ati wisdom million balema okubala obwongo. Baba wadde platform yonna tasobola wadde okulanga nti ntunda butambaala. Ensi eno platform erina kyeyongera ku business gy'okola. Twatuulanga ku programu za Nikati. Tutudde ku programu zonna tudiscussinga abantu nze nenvaawo nga nanze business zange. Kati nakulabanga bambi nzimbye church ngenda kutambuza balema. Ab'ekimu eky'ekkumi bakireete n'atera okuggwa. Wisdom million n'addoko n'avuma abantu adiscussinga abantu balala ninga talina wadde additional value gy'ateeka ku bulamu bwe. Okitegedde? Neba muyita wisdom Kaye beneath eryakaye liveeko bamuyita kanye million talina na kuba na wisdom. Talina wisdom. Okitegedde? Talina wisdom. Wisdom aliriddawa. Sima I think. Okitegedde? Abaana bazze wamu. I don't know came this I don't know you came this time Kabaata. Mami lero zeke emisana. Bale mami uliyo. Mami sina Christmas. Simanyi wanji. Kabaata abavubuko balaba. Bwoba oyambiddwa n'ofuna platform. Mulango omulimu gwo. Ne Uganda nze sijeewuunya kubalemerera. Nze nina abantu benzikiriza nti bandivudde mu Uganda bagende ebweru. Ekyokukola kibuze. Nesi wisdom Kaye. Mutabani w'omulaalo oyina ebifaananyi 36 ne Salimu Sale. Oyina ebifaananyi ne President Museveni nawe bagamba nti ensi ekulemye. Wisdom million. Ensi ekulemye ng'oyina enamba ya Salimu Sale mu ssimu yo naawe weebala mu balemereddwa Uganda. Ninange neebuuza omuntu n'obeera ne Salimu Sale ng'oyogera naye ankuwo. Nova mu Uganda eganye. Uganda ekulemye. Kati munaye tuwuliriza oyo naye ayogera Kayanja kola bwoti NRM ejja kunaba. Nze sikolerangako NRM nkola business zange. Twatuulanga ku TV nga tudiscussinga ebintu nenvaawo nga nkubye obulango bwange. Kaye atunda ki okuleka okwesiga Tutex. Ate Kaye ate talina nampapula. Oli mu ggwanga ogenda kumala emyaka 3 myaka 5 oli eyo okyapanga bw'oyingira bisiyaga. Ine Kaye mulokole. Atalina mu bulokole bwamu. Omulokole olemereddwa Uganda. Kyovola bambakoledde church abalema bajje batambula ab'ekikumi eky'ekkumi bafune we bakissa. Okitegedde? Kali gwe musumba wa chachi. Nze Pastor Kayanja. Chachi ewe Pastor Kayanja. Pastor Kayanja. Era natero bagirida. Ayina ebizibu simanyi onoonya bugagga jangu. Mulimu n'akasenga. Leka kuyitire Kaye. Kalimu kyakasenga kategula kakunoonyeze Kaiyz wano waali. Kaiyz ya upereza ku request yawo Kaiyz.
Oba twagala kubaganya birowoozo na Kayanja Kayyz. Kayyz ajja mbabulire bituufu. Balowooza Uganda yonna nti mulimu abantu abatali successful mu Uganda yonna kifulukwa. Abantu bali wano bakoze ssente zaabwe. Tukkiriza nti ebyenfuna mukisa. Naye nina abantu benzikiriza okugenda e Bulaaya si ba Kayyz. Njagala nnyo omwana wano apoota. Njagala nnyo omwana eyeeyiiya. Agende e Bulaaya akole. Kuba ogenda kulaba ng'omulimu gwe gumu gwakola wano gwagenda okukola e Bulaaya. Naye kyewuunyisa nnyo wava wano ng'oli professional news anchor. Ng'oli professional. Tukulikuganizinze. Tukuwadde ekitiibwa ofunye omulimu ku TV z'eggwanga. Ogenze e Bulaaya mbu oli mu kukuuta ndiga mabina. Naye ati ayinza okuba akuuta ndiga mabina nga ssente zaafuna. Njagala omwana wano apoota kyova olaba mbasapootinga. Nze omwana apoota wano. Omwana eyeeyiiya bw'antuukirira nti njagala genda Bulaaya oba mu Amerika. Mwanguyiza nnyo okumutwala ne bw'aba talina ssente noonya bwe muwola. Otegedde bulungi kuba sintegeera nti omwana ono wano emirimu gy'akola gye gimu era gy'agenda okukola eri. Naye n'olaba omuntu ali professional n'asuulawo omulimu gwe mu ngenze kwoza mabina mu Canada. Kaye ali eri baŋŋambye baasooka ne bamutwalako. Eno gye bateeka abakadde gye babasibira pampa. Olw'okuba teyamanyiira kukola yakolayo wiiki seezi. Naganza alina ennamba ya Salimu Sale siyinza kukuuta bakadde mabina. Ekugasa ki ng'oli mu Canada? Naye bannange nange sobola kubanga ntuukirira Sale. Kaye yatuukiriranga Sale ku makya n'amutuukirira olw'eggulo. Nze nina ne bye namutuma ewa Sale. Ani ggwe? Kaye namutuma ewa Salimu Sale. Watuma ki Wisdom Kaye wa Salimu Sale? Nkubira jeno Salimu Sale simu nga takwata. Nenkubira ne mugamba Kaye nkimanyi tova wa Salimu Sale ne mugamba akwate ennamba yange. Kati omuntu atuukirira jeno Salimu Sale oŋŋamba atya nti ensi ekulemi. Oli Canada totuukirira nkona wadde LC1 oli eyo. Bano abantu ebigendererwa byabwe birala. Kati Salimu Sale yamukugambira n'akwata essimu yo. Abantu bakozi. Mukisa ki gwe batafunye mu Uganda? TVs kwe mubadde muvumira abantu abalala kwe balangira bizinensi zaabwe. Kayyz mubuulire kukakkanya buli omu wansi. TVs kwe mubadde mukola ng'oli kwateeka akalango waliwo eyakugaana okubako akako. Tebabakkiriza kulangirako. Ofuna nze sirangirako bwe njijja wano ne nkugamba nti ntwala abantu ebweru tebawulidde abantu bisatu. Obawulira era bulijjo olanga. Oze kyaki maze n'okugisereka tugenda kusaba. Tebategedde? Bategedde. Kati bategedde. Bwe ebizibu ba Kaye bye balina si bantu bakozi. Buli gw'olaba ayiseemu. Bano baganda bange ba Kakalaamu. Ne Kakalaamu muyingidde? Si kumuyingira kozi kati ate nze kankubuulire. Kakalaamu nali ndowooza mukwano gwange. Ali mukwano gwo ng'akuggyako nnyo interview. Naye nze siyinza kuwagira muntu alina maanyi nga Kakalaamu ge yali alina kuyitamu. Ssente za Uganda teziwera. Ogenda n'otunuulira ku chano y'emu ng'ebeezaawo bizinensi z'abantu eziwera 20. Akuba akalango k'ettaka, akuba akalango kaakano, yakuba obwa biva, yakuba obwaki, yakuba abwabano, yakuba obwabano. Mu bizinensi ezo z'olanga zibiyimiriddewo ku chano yo gwe baakugaana bizinensi okubeeramu eyo. Kyalangibwawo nti gw'ojja kubeera mu kukwota mabina g'abakadde Bulaaya. Era naawe awinawo ensonga nti lwaki olaga bizinensi nga mu 10 temuliiyo. Kaye Wisdom babayimirizanga n'okubayimiriza nti mukwateemu okuvuma alien sikini tusooke tuyiseewo obulango bw'abakama baffe. Kaye yakumanyangiri awo nange ne mukyawa nange n'akyayiramu olw'okwagala alien. Olwakalango ne kayitawo wuliriza. Kaye Wisdom yamalanga okuwemula alien sikini. Radio ne bagamba mukwateemu katono tuyiseewo akalango k'abakama baffe. Akalango ne kajja ayagala omusawo omuganda. Abakulu ne babutika amatama gaabwe n'ekibajjo. Ayagala omusawo omuganda.
Radio bwe mala okulanga omusawo Muganda Kaye Wisdom naddamu n'ayiwa butendu su aliyeni zikini oli kino ku radio kwokolera program abantu ne baziraba abala ne bafuna mu business gwe lwaki tolangirako business yo kyawandikibwa wanti bwogula ekisimu kyo government inakuwa sente za bwerere nga bwe baziba waawa naye olutalo lw'osiikudde onaalusobola ng'osiikudde abantu bangi ate bano kwe bali bakulaba mbalaba amazima gaba mazima nze njagala ombuulire Sylvia Namulindwa bukyanga agenda bweru akola mulimu ki YouTube channel Sylvia ani bamuyandi YouTube channel ate ne YouTube channel content gwateekako waffe bana Uganda kati kye kyamutwala Nadia Mufumbo inayo mwami we akwatamu nze njagala ombuulira achievement gyalina ndi byamutusa wano bimu ku byamutusa ani Kayanja buli muntu ayogera bintu binga naye botayogera bibyo kati kankubuulire lwaki boogera nti badduse Uganda njagala Namulindwa atubuulire Flavia Namulindwa agamba abantu nti lo payment baali batusasula sente ntono kubukedde kati nkola ku senyeni kati nina TV gye nkolako wano mu California sasula sente muntu obivaamu ebya TV n'okola emirimu emirala uliriza kano ovudde ku TV gye basasula sente ntono ogenze wotasobola na kufuna mulimu ogwo mulimu ayino kuli kyagala kudda mu TV ngaziko ngagala kola mudala gwe Kabaata nawe okolera Flavia na minankani namigu Flavia na mino mukwano gwange nnyo tuvudde wala zino facts tuyamba abantu abalala Kabaata tulina okubeera wano tupushinga omuntu afuna amagezi ntezo TV zolaba ze raising businesses z'abantu mu Uganda gwani yakugana okukola wadde business erango obutambala ekola obutambala Kaye Wisdom n'abulwaye wadde ekyuma ekikamula juice mu Kampala enyumba gye yali yeesibako RCC nsobola mukubira wano essimu nsobola okukubira Anderson yatuwa bwino n'atugamba ennyumba ya bulaza we era kati ali relieved kubanga Kaye yayiseemu abadde alemesa n'abaana be okweyagala Kaye ng'afumitira mu nyumba ya bulaza we yalemererwa okusiba amazzi ag'ekikumi okufuna essente e Kampala nange nabiwulira nti ennyumba ya muganda we Kaiyz n'abulwa wadde ebifiriji bino bimovable firiji bye bateekamu ayisa omuganda gwe Kabaata Kaiyz n'alema n'okufuna bino bifiriji bya Flora ateekemu onayisi omuganda ate yali asomerera firiji nawe Kaiyz the business ekigaggawaza omuntu ebeera business mbuulira abali e Bulaaya balina ki balina ebizimbe bakoze ebimu tebagenda kutambula nga babiraala kerekere omumanyi ayina ki yakerekere yazimba emulago wali nga zimba kigulire ettaka lyabwe sagala tujjeyo byama njagala twogere ku penge fenna twamusanga ku kyeyo tujjeyo ideas tukomyewo eka tugende ewaabwe waliko ku Ntebe Road nakulabanga nnyo wapengepenge ng'akukyaza n'ennyumba ya sengawe ekutte mu mbinabina tubuulire abantu amazima amatuufu nti once we get platforms tumanye bwe bakola bizinensi otegedde kyotegeeza kyekiriwa mu nsonga zino kati abantu abali bweru buno bajingidde wamu nti Kaye Wisdom ne ba TV presenter banne kuba kimanyi banaatera okumukolako interview ng'avuma Kayanja njagala okulemererwa Uganda nsobi yaabwe nga bo si bakozi nze nina bakadaama bemmanyi ng'ali bulungi yagenda Saudi myaka 2 n'akomawo n'akoze business ali successful ne n'obulwa wadde omudaala gw'ennyaanya ku Kampala n'awonenya gavumenti naye ekituufu wali Saudi n'obonaabona n'odda e Kampala n'oyaka okitegedde kati njagala gwe Kaye babuuza obadde okola business ki Uganda ekulemeredde babuulire kwetunda ku buli mukazi yenna buli mukazi ayinamu essente tebabajja kunyonya abo abakazi ababalya omusajja n'obeerawo ng'oli awo okola gwa kwetunda ku bakazi olw'okuba oli mu mawulire asobola okugulira tiketi gy'osula ennaku 3 Kaye weekebeza obulwadde bwa siriimu
Wekebeza obulwadde bwa nkumunye. Abakazi abakadde bayinza okuba nga talina siriimu naye waliwo ekirwadde kye bayita nkumunye. Mukazi buli lwakaddiwe ennyo eggaali ye efuna obulwadde obwo. Gogenda okugisottamu ovaamu n'ekirwadde kye bayita nkumunye. Era abawala abato abettanira abo abavubuka abo ababeerawo ku maanyi g'ekisajja. Yafuna platform zonna yakuba obulanga obutitimula bizinensi z'abalala naye nga tasobola wadde okutunda omulondo mu Kampala. Naye baba zo TV yazigendangako ba YouTube buli wamu. Kaye yankubira amalusu ku NBS awo. Nze jobaza nazo TV program nazidduka nteekayo bulango. Mbawa bulango sikyabeera tulina budde butuula ku NBS. Tudoko tudiscussinga abantu kubanza natuula nentuula n'abo aba NBS nembagamba njagala buli dakika 5 buli lwemala okwogera ku muyimbi nga njogera ku business yange. Okitegedde? Buli dakika 5 buli lwemala okwogera ku muyimbi gwe mwagala nti tumaze tudiscussinzani nzijukiza abantu ebibagasa. Nti tekisoboka wano nembagamba kati bwe kiba tekisoboka nziremu okulaba NBS addamu okunkubira essimu. Kaye n'atwala engalabi buli programu yonna ne bwaba champion gudo yafuse bufusi ku buliri. Kaye abalina okugenda ku press conference. Kati ensi mugizanyiddemu. Tubadde tubeegombesa. Tubadde tubeesiimisa. Oyine namba ya General Salimu Sale. Ne bwaba tubuzeeko tukubira gwo tutuusize bye twagala omugamba. Uganda ekulemyenga n'abagiri mitambo ine namba zaabwe. Toba mukozi bukozi. Oyine kifaananyi kya Museveni n'ekya Salimu Sale. Bonna nga obalina olunaku lumu mwali mu discussing. Naawe Uganda ekulema oli omu mu baalemwa Uganda. Kati nzuuno nzimba kyaki ate ngenda kuziyoola luno. Kubanga ngenza okujja mu busumba ng'ennema nina mpitirivu siri musajja mwavu. Abagoberezi nina omwoyo omutukuvu agenda okukka kuba nina akasenge kenkoze mu kyaki yange. Bannange erinnya lya kyaki nja kulibawa. Ababuuza location mulinde munjagala mujje nga mwoyo mutukuvu buli we mulinnya waali. Okitegedde? Naye okoze bulungi okuzimba kyaki notatawanya abantu basondesa sente za kuzimba nga bugingo. Sigenda kubeera pastor asonza abantu mbusimayi musonde zino kyaki already njitaddewo. Mwe muleete kimu kya 10 abalema bagenda kutambula onoonya luzaalo. Onoonya musajja onoonya mukazi. Okitegedde? Niye togera kudda ku bagoberezi otandika ebbagala. Kufumita. Bibaamu oluusi mwoyo wa Mukama aba angambye mukusi. Aba ninnye ngayagala kubuuza. Ofuke pastor yigeeka waala ng'oli abagoberezi bo. Mwoyo wa Mukama oluusi ayiba ngambye nti nkujjanjabe mu nkola ya Semadondoli. Kabaata. Mwoyo wa Mukama oluusi aba ngambye mpite mu Semudondoli. Semudondoli ojjanjaba omukazi oyo ekimuluma. Ekimuluma olina nsonga musabasajja buli akwagala kadduka. Kati ezo ensonga mba nina kuzisokoolayo busokoozi. Ngukozesa Semudondoli okusokoolayo ensonga eziganye. Buli musajja yenna akwagala kadduka akuvaako mizimu minyiivu lwaki oyo mwoyo aba alina kugenda direct. Mutima kuyingira butereevu. Buli byosiba bitukutuke saala zote ziyitamu. Manager alafuneyo ku bantu abali ebweru w'eggwanga. Kati wali aviator namulabye atomera. Badde nsaba abamanya aviator. Aviator yakoze. Ekyevubuka ekyo ekyogera oluzungu, ekyefuula ekyogera oluzungu. Neno n'obweza omusajja omukulu oli okwata myaka 4. Mbunaawo okyalowooleza mu kufeekinga accent. Avi minanka nimbadde nsaba osigale mu content wo okuwaana mukazi wo. Ensonga z'eggwanga n'ebyobufuzi byesonyiwe content yakyukamu. Gwe waana bitundu byakyama bya mukazi wo naye ensonga bwe ziba za ggwanga zitulekere kuba tuba ne evidence. Kola TikTok challenges z'abayimbi beera mu video z'abayimbi. Avi minanka nineesonyiwa
nalabye onkoledde omuwumbo gwa video oyogera ku bintu by'otamanyi ate gwe wayogeddeko n'amala n'akuyuwa gwe sigala Avieta yakugeddeko saabirabye kibadde eyo kya Avieta nga kisimika ebinnyo byakyo n'oyogera ku muntu okwekubya n'ekifaananyi olwo nga njogera ku bya Sobi bwe kwekubya ekifaananyi n'omuntu tekitegeeza mbw'oli mukwano gwe ate mukwano gwange Bobi Wine n'avaayo n'akimaliriza n'akigamba Sobi mumanyi yabadde mukwano gwange kati Avieta oba aliwa era yagambe baawalukanga ne Sobi nabiwulidde kati Avieta muganda wange sigala mwoli content wo okuwaana mukyalawo gwe beera excited na bakazi beeru ate kati nze Kayanja gw'oliko baana e Kampala wano buli lunaku mba na mukazi mulala ng'onsimikira binnyo nina abaana 14 mu bakazi 25 nga nange okyambuulira eby'abakazi ne waliwo abagamba nti Avieta yabadde mutuufu ku byayogedde yabadde mutuufu Bobi Wine yagambye eki Avieta asigale mu content wooli ow'okuwaana bamaama simuninaako buzibu akole TikTok challenge ezobo video alunaku lulamba yemoolere mu soundi z'abantu nebya Uganda byesonyiwe ffe tugenda okujjanga tulina bwino nekyenjogerako mba ne evidence waakyo gwe nova eri mu makeup wo omanya Avieta yeekuba makeup n'emimwa n'agibyula n'ajjambu akola challenge za kuyimba nze wali ondabyeko mu luyimba lw'omuntu mbu challenge akakugaziye taata obakamu obutuuse bulungi nze neemoola gwe Kabaata nze neemoola sikulabangako ng'okola challenge n'emu naye obakabosebo nkugaziyiza mukwano gwaffe Avieta tetwagala ntalo naawe sigala eri mu TikTok challenge ezizo wana bakazi bo bamaama lususu wana ffe tulekere ebya politics ffe ababitegeera waze n'ogwa mu bikopo mb'okwekubya ekifaananyi n'omuntu tekitegeeza nti omumanyi oli gwe yeekubya naye ekifaananyi n'agamba oli abadde mukwano gwange sinnalaba apologeyo wano wavaayo Avieta mukwano gwange engeri gy'odulunkana n'abakazi abeeru noddawo omusajja yaweereza mukazi wange message simanyi mukazi wange message simanya mukwana sigala mwoyo content wa mukazi wange bamukwana simanyi bamuweereza message za kumenya n'ebino bya politics byesonyiwe Avi mbadde kwagala nnyo mukyala wange anyumirwa nnyo bu TikTok challenge bwa abeera okwo n'agaana naye omusajja ono nga yeewa obudde neyeebyula emimwa ne Avieta yakoze eki Kayanja Avieta yatomedde yalinye mu kaveera mala okuteekayo muwumbo gwa video Avieta ng'ajja n'ebinnyo bye byonna mu kamera omuntu okwekubya ekifaananyi n'omuntu tekitegeeza nti mukwano gwe Avieta mukwano sigala mu content wooli ow'okuwaana abakazi gwe waana abamaama lususu bino byesonyiwe tetwagala kudda naawe mu ntalo yabadde agezaako okugamba nti biwayogedde ku Bobi Wine byadde bikyamu kati ate nze takimanyi nti nina enamba yakyagulanye era nemukubira nemuganja alokakase bano abasirusiru nti byenayogeddeko byabadde bituufu era kyagulanye n'avaayo n'abagamba mwenna miwumbowumbo mmwe muve Kayanja so byabadde mukwano gwange naye sajja gwe wakubira Bobi Wine ssebo namukubidde nemugamba kati munnange mukwano gwange muganda wange Bobi Wine emizinaazina gyonna gya Avieta givudde mu content waagyo ew'okuwaana abakazi n'okuyombera n'okutaakula emasimu g'abakazi abaawasa bonna abakazi ne babatulekera e Uganda bavudde mu kubasupaayingako bali mu byabufuzi ne mugavaayo ndifending Kyagulanyi musajja wange n'avaayo n'abagamba nti Calvin alina information so byabadde mukwano gwange kati tugende ku kiddako kyogedde nange nakiyuliddewo Avieta ne kitagala bangambye kiriyo kyesiiga Cutex bwakala lipubamu bwakala bwe kimuddamu kyagala kuzaako video ndala gwenzemba ne info Avieta gwedda mu simu ya mukazi wo takula bw'omala okutakula sanga abamukwana oba bayeegadanga nabo ojja oyombere ku intaneti
no werezo omukazi omufumbo message mbujangu tumenye kati omusajja nze nyinza okujja kuno omanya abakwana mukazi wange obungi nyinza okujja kuno entalo nenzirwanira ku social media mbaka ekikyamu ebyekisenge tebyogerwa nekwe novaayo no yitane public gundi nti mujje munyambeko omusajja amenya mukazi wange nabira banga abyogera omusajja akwana mukazi we bambi esina tekwali nakukwana kwali kumenya nava yerwaneko ng'omusajja yaleta message ng'agamba mbu waliwo yayise mukazi we mbo ne leero bamenye aba bakazi be mwagala temutuuse yandi bayira that excitement okyali ku mawanga mumpasa mukazi kumaweko wasa mukazi gwobeera naye abyetaabira mu nsi ki kyawa gwe kati jukira nesent bewoze Dubai zito obusajja nze nagenda okuva ku kyeyo nga nfudde amaka esinga enzisa amaka kali bagenda ne baveeyo ku kyeyo babeera ku busabbuuni bakazi babaleka wano ng'owasa mwana wani ng'ate omuleka waka nodde eri mu kuzunga mu takisi esokoleke abyeta yamala okuwasa omuwala yasigala toyimbu pilot owaawa naawe takisi driver naye aba pilot sokoleke abyeta yawasa omuwala oyo mina n'amala ate n'amuleka mu Uganda ne baddayo bonna baddawa naawe baddawa yabeera abyeta abeera Dubai abeera Qatar Dubai naawe ali eyazungira eyo naawe osula mu bed space atobe n'omukazi naawe yawasa mugamba nesonyiwe stop threatening my name aviator nze gwolaba ndi mukulyo w'abantu myeyo ngenda kubeera pastor mu nnaku ntono nnyo church yine ewedde yeekalo ya Mukama dekera Kayanja soko mbulire wali aviator yawasa mina aviator naddayo Dubai omwana n'amuleka mu Uganda di aviator yawasa omuwala ate n'amala n'amuleka mu Uganda ye naddayo okuwa andi munne bobo balowooza nze njagala ombulire gye bawasiza omukazi n'osigala nayo online waliwo agamba yagala kuwasa mina Gosempa yagamba yagala kuwasa mukazi wa aviator aba mutuufu kati kankubulire mu mateeka gennyini ne Bayibuli ekyogera ekisobola okunobesa omukazi kwe kumala ennaku 3 nga tomukutteeko naye oli ku contract ya myaka 2 lwaki owasa omukazi ate n'omuleka mu Uganda obwo buba bufumbo nange ekyo sikyagala owase mwannyinaze ate guddeyo ebweru ate omuleke wano nti bafudde abakazi ba malaaya omwana w'abendi omulimbyelimbye n'obufumbo bwakasi gw'oli kasabbuuni keeri mbw'ate mbu nawasa omukazi ndi ku kyeyo naye ate yaali waka enfumita gye tubafumita wano Kabaata enfumita gye tufumitamu bakazi b'abankuba kyeyo oli kitegeera olitya n'okutya olaba ne Gosempa yawuya agambe yagala mina mukwatamu teriyo bantu batuwoomedde nga bakazi b'abankuba kyeyo ekisooka buli kimu bakimuwa ennyumba bagimusasulira buli kimu kyonna bakimukolera gwe kasita omukkiriza n'omuwa ebbeetu lino bamanyi okukyekingako abalenzi abo n'akuba ekiro ku vidiyo koolo gw'oddamuzi wali bbali omukulu bw'amala okuvaako ng'oddamu okwata masiini okwata bamanyi okubuuza bamanyi bagamba mpa bali awo ndage mabega w'ekitanda kati kankubuulire kasita twategeera ndi bwe tubatwala mu maloogi bategeera nti toli waka wennyini w'okanyiza omuyini waka wona ali ku kyeyo omukulu bw'akuba kuyima ku ssaawa nga 6 gwe omukulu bamanyi okukuba ssaawa 6-9 n'akuba ku vidiyo koolo ng'odduka ne ssemudondoliwo eriye yali ankutte yamugamba essimu giteekeko wansi w'ekitanda nga gy'oli gye weekwese mbu bakola obwambega
era omukazi ne mugamba tekerawo mu flight mode nemfuluma mangu ngenda okudda ng'amuzza amaga era bikebadde network hani ne wansi w'ekitanda olabayo bulungi mbu bakola obwa security abaana basamba abakazi b'abankuba kyeyo bale bankuba kyeyo muwulidde abankuba kyeyo muwulidde obukodyo bweje mubeere owasa mukazi tonneetuuka mbu ate ndi ku kyeyo ate nawasa omukazi ali Uganda obwo bufumbo aze mbulira kye bayita long distance marriage gye kiri mu Bayibuli ndi bagenda oba abeera amuwasiza ng'ajja kumutwala ng'alinda mu kaseera katono amutwale ngonywezeza omuyini soka atuwa olugambo muleeta atuwa olugambo kyalikizya niwulidde abaana omulimu bonna baguma nnyo yakugambye gyalina we yabadde oliye naakuba ku imo yabadde muzomaani n'agivaako n'adda ebbali wali oli mukulu n'amala okukola obwa surveillance kati kankubuli ate kye bakola bw'omala okumulaga ennyumba nti olimu wekka nga hani naawe nze njagala kudde mu audio call okitegedde futukanya bagamba wano oli ali Kadaama ng'okuuta muyini bamusibisa enviiri sukulu fizi w'abaana bamusasula buli kimu bamuwa teriyo musajja yeyagala ng'afumita mukazi wa nkuba kyeyo kyovulaba nti baviyeeta bajja ne ku internet kuno ne bagamba nti gundi n'ogamba mukazi wange okumenya bakimanyi bulungi ensamba gye tusambamu abakazi abasigala wano e Uganda togimanyi zate Kayanja mbabuulira kati siri mu kutya kwonna gwe bw'oba waleka mukazi we Uganda mbundi ku kyeyo gwe manya nti ebyo by'okuba video call simanyi n'okola surveillance omulenzi abaamu mu nju tebakyabatwala mu loogi amaka gabago yaliwo baana enkwata gye bakwatamu emiyini wano gimanyi kakati minaali ludawa kubanga njagala muwa mukwano gwange Ghost Empire amukyakaze amuwe keya bakazi bankuba amankuba kyo tebagenda mu mabaala bina Ghost Empire ajja kubimanya muwa amateeka Ghost Empire nkuwa amateeka bonaabona asambamuuko ku mukankuba kyeyo ekisooka olina okugumira essimu ya bbaawe kuba bakolamu surveillance ku ssaawa nga 8 awo mukaaga kitundu ziba mukaaga kitundu bentera okufumita bakuba 8 okitegedde kati olina okukkiriziganya n'omukazi ono omuwe bbeetu nti bbaawe bw'abaana akubye ku video call kola surveillance gibuukeko dde mabbali wali bw'aba akubye mu audio obeerako wali otwala masiniyo mpola mpola masiniyo otwala ngeno kwogera mu audio nga gweno otwala nga banyumyana bya mukwano hani nkwagala nnyo bebi gwasinga ebyo bigumira gwe n'otwala masini wano okitegedde kati waliwo n'embeera etuuka omukulu avudde mu kwekubira akasaala ke oba wa driver nagawaaye bebi nkubisaamu kasabbuuni nkubuulira bino otegeere alina omulaga ebitundu by'ekyama ye awo gibuukako bubuusi nodde ebbali ne basooka bagiraga nannyini waayo abakazi mubawase mubeere nabo muve mu kulumya abaana b'abendi n'akamanyiro kammwe wagenda Dubai n'oleka omwana w'abendi mu Black Meiro muli eyo muli ku bakazi balala bwe muvaayo ne mudda ne muwasa abakazi abalala ne mulumya abaana b'abendi omulese mu nnyumba lwaki muwasa nga temuneetuuka lwaki muwasa nga temuneetuuka gw'omanye buzibu abakazi bayitamu wano biri eri Dubai deyira bifumise buli mukuwala yenna eyeetunda omukazi alumwa amagulu alumwa omugongo alumwa akabutobuto bafumita nze gurupu nagikolera nze ngenda okulaba nga bankonyeeko wakola gurupu yaki olina gy'ogenda osula
ampisa ngambi ngendeyo ku musanvu kati oli abali mirimu ku musanvu tasobola kuba simu naawe ku musanvu tasobola mwala kukyakukiriza okwate ku simu wabula kitu kati ngenda kumute abaana bawulidde agenda wa muka musajja ali ebweru jagenda emisana kati oli ali ku kyeye nyumba ya gisasula buli kimu kyonna naye akamalayo emyaka 3 alowooza yawasa nkoko ye oba yawasa mwanyina bannange mulekerawo okumanyira abaana b'abantu mugenda ebweru eyo ne mubateeka mu kye bayita prison marriage obufumbo bw'amakomera bwe kijja bwe kizaala mu laawundi emu ne kizaala mu mukazi ne kimulekera omwana ne kiddayo ani abika omukazi empewo bw'amalozina kikazi kye wali e Dubai ng'akuleeterako omuyimo ng'akuvuma lwaki obwedda tokwata simu okitegeera obwedda okolawo oti lwaki toli online abaana bababuuka ne jangu wano bawe sitoleyo ajja atuwe sitolo omwami alina bwino mungi jabawe sitoleyo ba ono saabafumisi w'abaka abasajja wano ajja alutuwe muwulidde alina information Kabaata kankubuulire bano abaana baddaano ne batuvuma ne bagamba nti ebintu tebisoboka Kabaata wunya bulungi Kabaata labika bulungi gwe fumita abakazi nga w'oyagala bajja kuwa sente Kabaata kati kankubuulire teweetaaga kuteekamu wadde n'ekikumi Kabaata gwe tofaayo ajja wanandaba n'azuukuka anti nzize kuleetera lugambo kitegeera si oyagala kati oyagala ndaba ataagambe nti mukazi wange bamuliko Kabaata kankubuulire bakazi b'abankuba kyeyo balumwa amagulu bawulira nga bafa emigongo nagamba njagala onsumulule Kabaata n'omusumulula n'ayiwa erizi n'addamu ku makya n'akola emirimu omukazi asiibye mu kiduuka yamukolera ekiduuka ky'amasimu kyonna kinene mukazi azunze emirimu akomye amuvumi kyokka lyo liri Dubai Kabaata lirimu kukalakata we limala nga lijja limugamba obwedda oliwa kati yagamba wetegeke kati omanye oli amanya akasimu n'akuba kati waakuba Kabaata gw'olina kugumizaamu okitegeera toyina kugumizaamu kati bw'akuba essimu n'ogiraba ng'evuze nga akugamba munnange akubye kati ng'odda wano emabbali okitegeera jjukira tagenda kugamba nti nno mugamba nti weetolooza enju atandikira mu mukwano bakuyomba nga bayombamu awo nga bayombamu awo nga mugamba kale hani kanneebaka nti onnyombesa ng'agijjako nga gw'otereeza mulimu atolooza obwire akasente ko kajja Kabaata oli kuki ogambe nakati nayo mukankuba kyeyogo Sabula nakati era ndi mu kugenda mulina balingana basatu ate tebalina tabu yonna kuba oba omumalira mulimu gwe amagulu gamuluma omugongo gumuluma emyaka 2 nga waleka kiwane Kabaata kiki kyoba waleka e Uganda oyina baka abasajja bankuba kyeyoba okolako benkolako jasi gwe mulimu benkolako bentereza mu layini ate nkulimbe ki nakati emisana ogenda kulya mukazi wa munno sseba ali kukyeyabona ne bano bakimanyi enju enyirira ekitegeera enju enyirira amaka ganyirira buli kimu mwekiri akacyayi bakuwa omukulu yatuzimbira taata we bale kutuzimbira nyumba nkwebaza ate no yatukolera entebe otula mukisita ne wesigama bale oli omuyaye aina ettooki ono mwana mulungi owuli oyina kuwunya bulungi yambala bulungi yesayina tabbo yatukolera ennyumba otuuka mu nnyumba eri oli omwana amanyi yazimba akayumba yabakolera obuliri buli obuliri Calvin sibulabanga ali ku kyeyeri bweno Calvin webaka ne webika mu kiduve bwoti omukazi akubidde ali agambe sawa musanvu zizino ziri mugenda 8 simubuuziza kati bwatuuka mu nyumba y'omusajja ali ku kyeyo bamwaniriza batya ng'omwami Kabaata kankubuulire abo abavubuka olw'okuba nafunyemu sente z'emyezi 3 Dubai mbukampasa omukazi muteekeko abeere ng'omusibe mulekerawo okumanyira abaana b'abendi ndi wano okubabuulira engeri abaana gye basambamu bakazi bammwe ekigambo bufumbo kitegeeza kubeera na mukazi wo mu nju nga muli babiri tekitegeezangako
nti mpasa gende Dubai mulekerawo okumanyira abantu abaana ensamba gye basamba mu bakazi bammwe wano obeera ku video call ng'omuvubuka mwali mu nju n'omaliriza n'okola obwa survey mulisako mu kitanda tonavaawoko kandabe engoye we nazirese erererere oba temuli musajja ng'omuyosa amaaso ng'omwana mwali n'ova ku video call n'odda ku audio call omwana nga bw'asamba nga bwe mwogera ne mukazi wo okolera omukazi buli kimu wane Uganda ng'amuwa buli kimu ky'ayagala Calvin ng'omukazi tamutereezezza magulu kumulumba tunula mu comment awo buli kimu teri mukazi agenda kutuula myaka ebiri taliwo kati ffe tukolewa ffe tuliyewo kati mwe mulyewo abasamba abakozi b'emirimu kovuga nungi opakinga mu kikomera tewali tabu bawereza no bankuba kye bawerezeza Christmas maka gaabwe nze kati omanyizi zino bampise simu yine evuze bambuuza obweddoli wabangamba mami akubuuziza ne bemugenda okulya ku Christmas kusente za musajja munno ate kati namukolera kiyali eri gwamuterereza wano bamalina okusindika amasuuka kati ulize musajja munnange yagenda kukola ddala mukazi ki Calvin njagala obeere serious beerimba omukombe gwolekera wano e Uganda emyaka 3 ng'alinze gwe bw'oli eri ofumita abeddeira ofumita Abu Dhabi Lasalo Kayima buli wamu yonna babwerere ali eyo okitegeera kati ono omulekerani ffe tuleke webale kutuzimbira nnyumba webale kupangisa ffe twebaka bulungi sebo mukulu afukamidde nze mbebaza mwebale nnyo mwebalire ddala bagula ebitanda biriko ne radio omwana ono kati onankubidde essimu alina ekitanda bakiwandika kibalayo ekisenge kiramba ntula mu TV n'ensobola ku diro bwe agenda kugambako Nemwe mugenda komya wabasajja Uganda speed mwe mudde Dubai mwasamirire Kabaata asuwa bingi tamanyina kumanya asuwa bingi Kabaata ono owoko sajjo omwana yazimba amaka munda mulimu omukazi alina emmotoka 3 ziri ez'amalayo zipaati kiri mu America kikuba kyeyo mu America myaka 10 yadda kuno n'ayanjula n'embaga n'akola n'ate wali egundi wali emunyonyo bakola omukolo saidi zawaawo n'ateeka mu mukazi mukomera alyawo n'ateeka mu komera alekawole kimukiterekeza fatukole ki kalino yeyampadde neyo kajola bepaati nzirabyeyo esokoleke mukamusajja yamuwa emmotoka ono mukamusajja yamuwa emmotoka nkuba kyeyo yagula emmotoka ziri 2 weri wabweru nkuba y'omusajja ali ebweru avuga emmotoka y'omusajja ali ebweru nga mukazi yagimuwadde kati ali agenda ogivuga naawe emmotoka oba ogivuga eyogera nnyiniyo ono omuvubuka gwe mulimu gwe gwe kasitoleka kuno omukazi oba omwanjudde oba omukubye embaga ng'olowooza nti obufumbo kitegeeza komera bw'ojja bw'omuzaalamu bw'odduka bw'oddayo ebweru naye ng'abaana babeera babe abo abavubuka bonna baviyeeta bannawasa mukazi n'endeka Uganda bantankuula empola nze mba ne bwino n'abavubuka ababakolera emirimu wano omutima gijja muvaamu omutima Calvin ne waba mukazi olaba obukadama agenda esaudi n'abanga akaaba agenda Dubai afa just myaka egi naye gwolese wano e Uganda wali kati ngobonaabona sinsinta obonaabona kiwana e Uganda mwebale kutukolera bagula ebitanda bannanga abaana bagula nze gambye omukazi alina ekitanda okituukako n'owunga bawe yakiweereza yagula ekitanda kisenge kiramba mulimu ne TV kugamba obanga muzungu oli kuli oluma n'amannyo ku kitanda kya musajja muno
Nika ndio muntu agoyingo bana. Tunyumirwa obulamu. Olino go wanyumira nogati bamuwereza amatusuka kuva Dubai. Gwe yagasookamu. Ate kati ani yagasookamu era gakirana ku nnyonyi. Omukulu ali eri amanya alina omukazi mu nju. Olaba ne kanzu yennyamba bagitumyanga ya Muganda ne bampimako omukulu ayambadde. Tolaga mu kamera. Balage bugatto bw'ennyambadde kyusa kamera obalage. Kambalage bamanyi bawakana nnyo bubwo omukyala omwami yatuweereza ne kana akapale. Yatuweereza nze nanyumye dda. Yabadde alowooza aweereza akasaawa. Olaba taata weebale kunkolerera. Akawowo kawulira. Tata mwebaza. Abaana b'Ebulaya banyuma kati wisdom Kaye. Wisdom abakazi mwabaleka wano. Buli yaleka wano omukazi. Mwateka abakazi mu makomera g'obufumbo. Obufumbo kitegeeza kubeera na mukazi wo mu nju. Bw'oba wali tonneetuuka wali owasa waaki. Mumalira abaana b'abendi obudde. Nomala emyaka 3 ku kyeyo, omukazi ali awo abadde atawaana nansi, bamulya mu byanzikiza, n'ojjamba okyusizza ebirowoozo olabye grade zo. Kati abaana tebakyabagumiikiriza, babasambira mu mayumba gammwe. Ku nyumba gy'osasula, kaviiri ke wamusibisizza, ku masuuka ago n'ekitanda kye waweereza, emikolo kwe gibeera. Nga tosiba nviiri. Chimuwadde oddayo kulya mmere na kutuukiriza mikolo na kukuwa ku ssente mitala 5 3 tokaaba bwavu mafuta bagateekamu emmoloka ovuga yiye Kabaata ngamye mbane bwino avieta ntankula empola asigale mu byakwemoola nekali abawasa abakazi ne babaleka bafaaki. Oba tonneetuuka lwaki owasa? Owasiza omukazi ate ogenze ku ki omulese e Uganda lwaki tolinda lumu lwolidde e Uganda n'owasa? Nti nse tolinze tubeere mu bufumbo ne mukyala wange. Waliwo obufumbo bw'oku online. Waliwo obufumbo mbona abeera Mitala Maria mbeera Salama. Waliwo ababuuza mbu what do you need? Otegeeza ki? Kuki? Kweyo ensonga. Zinange embuuza lwaki owasa omuwala? Ate n'omala n'omuleka e Uganda n'ogenda. Linda omulwolidda. Kabaata omanye ekiruma. Kati obalaba bano kaabekaye wisdom. Omuzinazina gwa Kaye nga bwe gwammanyidde. Agenda okumala emyaka 5 e Canada. Ajja kuvaayo na mukazi mulala afunye oguzungu bano abaagwa eddalu eyo. Kakazi ke yakalese wano okamanyi kali akatini. Kakazi ke yakalese kali akatono kali. Kalujjani. Teri kirumanga ekyo obulamu bwonna obwononedde mu musajja ng'ebirooto bye kubeera musiyazi. Kati ntunuulira. Canada bwaba namuwa visa Kaye alina okwewaayo ebintu bibiri ate ekigenda okumwanguyira nti ndi ebisiyaga era talina waalimbira okumuwa akatabo ke Canada okumuwa shelteri balina obuyumba bwe bagamba olaba barefugi bawano kati alina okugenda neyendikira eyalinga ndi ali ebisiyaga e Uganda era Uganda yangobye kati neetaaga bubudamu kati kankubulire kino kalamojja mu biyumba kati kankubulire Kabaata saasira abakazi. Essuubi lyonna alirina mu ggwe. Naye nga ggwe essuubi olirina mu bisiyaga. Omwana w'abendi akwekuumidde. Yeegobyeko abasajja abakusinga essente. Mbw'odikira yininga kubeera musiyazi. What a shame. Gwe tunuulira ekisi wa Kayima. Kayima olutalo olututta olumanyi. Nze nga sinnafuna mukazi wange. Kayima oyo tulina omukazi gwe twayagalako kati omukazi bambi naga Kayima oyo yengeri gye yali nti 6 pack kati kasajja kalungi katunulanga ekimuli ky'okummeeza
Kati mukazi naddamu ne mukubira juice ne mugamba naye wandekawo naye musajja yali akusigula atete yayingira ebisiyage okyogera kochi yanjiga tu mwagala ko mukazi omuli asakayima mwagala ko mukazi omuli asakayima muwala bamuyita Rozi yali Saudi Arabia eryo ngesuubi lyonna lirina mu asakayima obulamu bwonna lyakyawa ne famire waalyo ne likyawa n'abasajja abalina omulamu wanga Kaluvini Kayanja by end of the day omusajja gwe yalinamu essuubi musiyazi newe ne musajja n'oyo musajja mukazi mulina entalo zammwe z'amaanyi zaali z'abakazi ezibalwanya abakazi ankubuulira bye tuzze tuyitamu ensi tetugatta na bakazi bokka bye tuzze tuyitamu tusangagana Kabaata bye tuzze tuyitamu bingi bizinensi nyingi ezitugase mu nsi eno naye gwe saasira omukazi nkubuulira abakazi bye bajja bayitamu nkubuulira abakazi bye bajja bayitamu gwe n'omala ebbanga nga weesigulira mu mukazi n'abe mu musajja nga n'ebe wammwe wonna wabagamba nti ono ye bba wange oba tunuulirawo bakaye wisdom n'oba tunuulirawo ba Kaiyz omusiyazi Kayima nga bonna balina abaana mu bakazi ayina abaana ayina omukazi gwe yazaalamu omwana ayina eno naye yazaalayo omwana naye n'amaliriza nga akugamba nti ndi musiyazi kyemu kijooba otadde ku mukazi eyakwanjula ewaabwe nti gwe naye nawulira Kayimu balinayo omwana nawulira Kayima agamba alinayo bamuwala omwana w'abendi gwe yalemesa okusoma ayina oba omwana oba muwala bamulenzi omwana kati olemesezza omwana w'abendi okusoma bamugobye n'ewaka omwonoonedde obulamu eyandi mututte n'omuwasa kale n'agamba nti bino byonna nabifiirwa naye kale wanzija ku lujja gwe n'oyingira bisiyaga olabye omuntu mbwanoonya mpapula yeeyita buyisi musiyazi anoonya mpapula kiriyo naawe tekiriyo okuwa empapula basooka kulikodinga butambi 12 biri baabivaako olina okugenda ne mu ddwaliro eryo ne bakupima bakugyeko virginity waliwo agamba olimba Kalolina agamba olimba ani agamba nti nnimba oli musiruza amanye engeri gye nagoba ku mpapula z'e Bulaaya ne zinema nze bansaba obutambi bw'okunsiyaga emirundi 3 neŋŋaana okukuwaayo kati Kayima ayinza okuba agamba ndi yansooka okugoba ku mpapula za UK waliwo akasenge mukuyingira batekamu omusajja ng'alina ssemudondo lya mulinga omuyini gw'embazzi ng'agala kukusonseka kubalula kale sokolanga enkwacho festival nga 3 mulungu manyi omusajja wa Fangoni era bagambe njagalayo tikiti nga 10 leero ez'okugabira abatuuze baffe ab'omu ghetto banange nkwacho festival tuli wankulukuku nga 3 Desemba fena tubeeyo mu bungi namukwaya gyali n'abayimbi bonna ne batikitoka bonna tugenda kubeerayo tetugenda kubeera wantu walala wonna tuli mu nkwacho festival wankulukuku oyita mu Ndeeba wali nokkirira wali oba ofubutuse Nateto oba ofubutuse Mengo oba Lubaga yonna tuba tuwegwako wali mu wankulukuku mu kisaawe we tuli mukitegede nga 3 nze mumanyi nja kubeerawo ebyokunywa nja kubibagulira n'enkoko manyi mugenda ne mutamiira omwenge okutali mmere bagambe twagalayo tikiti nga 10 leero okuva mu bawagizi ze tugenda okugabira ab'omu ghetto eziriraanya awo wankulukuku abagagga mwenna tiketi tuzaagalira ddala atona ali mu loogi zaawa sebo ali mu ofiisi ye ali mu ofiisi sebo ate kati yakubira ani ng'ali ku live lama teeka essimu eyo mu lawudi nve ku internet lama teeka essimu eyo mu lawudi nve ku internet lama naye lama gwokola otya ku lunaku abatejje gye batakola mu Buwalabu
nkugambye lubalwa kuwumula gwate oli mu office lama bino ebintu obibalanga naawe nedda baba tuyina kye bayita day off tuyina kye bayita off olwokutaano office zonna tezikola kiseke mu Buwarabu yonna n'essaawa za jjuma gw'oyagala kutuga nti oli mu office anti kati Calvin nze gwenkola wali investigation toyina kutuula nze mba investigatinga biki ebiriwo si byebyo ebyamu byamalala n'essaawa za jjuma essaawa za jjuma lama eno tuba twamaze dda tetusaalanga mmwe ejjuma teriiko kumala musaalira wamu twamaze dda Omwarabu yategeera jjuma gw'oli mu office eno jjuma yawedde ffe tetusaala ssaawa ze zimu nammwe eno twamaze dda olaba abasajja baggala ddwaliro nti tugenze mu jjuma bw'ogambe nti ndi mu office eriko CCTV bw'ogambe nti nsigadde mu office ya CCTV kamera za kutooyi andi waliwo bagambe nti dwa yawedde dda nadda ku mirimu nsaawa ze zino naawe anti ziko oli ku za Uganda ezeri ziba ssaawa mmeka zezinaagwe batwala eri naawe eno twamaze dda jjuma enebeera ya ssaawa 5 ebeera ya ssaawa 5 olina ekizibu lama ssaawa 5 n'eddakiika 3 tumaliriza ssaawa 6 n'eddakiika ezigwamu eno yawedde olina ekizibu ssaawa 5 ekkata ssaawa 5 n'eddakiika 3 zoomingamu wali tulabe bwe mwana agambye oli ku CCTV kamera za ku toilet which is okay ne Uganda saasobola zibeeramu Uganda ogwokuwa oyina bbanga oyina diguli eno wembanga ngulimu nga saasoma mba w'amaanyi kyonna okiraba ate mukisa okola mu bintu bya leeta abantu bweru bameka botwala mu CCTV era abasingi construction emirimu Calvin togirina ogenda ntwala mu construction lama olinga amabeere lama waleka kuno omukazi lama mugambe obadde oyogera ku y'abakazi lama yali ku mukazi wano kati ate kankubulire lama nsomooza mpola nja kunoonya enamba ya mukazi wongi w'omuvubuka wange ono Kafumusi omukazi mutima gumukuba eno ye wasibuka tubawadde mu strategy engeri gy'abaana gye basambamu baana b'abankuba kyeyo wano abakazi b'abankuba kyeyo lama omutima gumukuba Calvin ojja kungobya ku mulimu tondeekaanya akalimu nkaagala nasinajayoinepoto oyagala kundeekaanya era bangobe waweereza sente za Christmas naye okimanyi nti lama Calvin okimanyi nti lama yagenda ku kyeyo nga sente ze bamuwa omwezi wano yali azikola ewiiki alama mutuufu okusabiriza ogenda n'okola Calvin va ku kusabiriza yogera ku kyamakomera ti ovumye gundi bakusibye obeereyo emyaka 2 bino ebyamukunda okitegedde lama mutuufu kankubulire kino lwaki nkugamba nti lama mutuufu nze nali ne kino kigayi kyekyani Kiyiga Sharifu Yiga Sharifu oyo yalina omugagga mukwano gwange gwe tugatta omugagga oyo nannyini kampani ya Jobline bamuyita Mubiru Frank kati gayi Frank mukwano gwange era n'ekifaananyi nkirina wano kye nnina ne Yiga Sharifu twasisinkana mu office ya Mubiru this is not what nga Frank nga Yiga Sharifu atwala nga Yiga Sharifu Mubiru amutumye mikisimu zitufane kuba Yiga Sharifu yali buloka w'aba TikToka kati bwensanga Yiga Sharifu mu office ya Mubiru ne mugamba Yiga Sharifu ky'osobola okufuna ku mugagga ono kwe kutwala ebweru n'okola tolowooza nti kyakwetaagako kigenda kubeerawo lubeerera ogenda kola nga buloka omuwa abantu bo bamufunemu nga gwe toyina ky'omugjeeko Yiga Sharifu nagamba nze sagala genda bweru naye bwanjo kyayo emitwalo 5 buli lwenjija ku kampani kisinga okufuna omulimu ogwa miliyoni 1 ebweru ne mugamba katukiwa obudde
Kino kyenkugambye omukisa gw'ofunye okusisinkana omugagga ono n'otamuggyako ekyo kituufu ky'olina kumuggyako ojja kukyejjusa. Iga Sharifu yaddamu n'ankubirako ennaku ezo nga ngamba osobola okunjogererako ne Mr. Frank munnange nze nkuba essimu takyazikwata ne ku ofiisi bwe ŋŋendayo simusangayo. Ne mugamba akaseera omuntu ono yakuweera opportunity walina kumusaba mulimu. Kuba ne Miki gwe wamukonekitingako yamutwala e Dubai gwe n'akulekawo. Okitegedde? Bannange okufuna ekyokkola kikulu nnyo okusinga okubeera kuno okuleekaana. Oluusi platforms zino zibaako we zituteeka tuyitire awo tugende ku kiddako omulimu kintu kikulu nnyo. Era lama muganda wange wakola decision entuufu ne bwe kutandibadde kusiba naye okufuna ekyokkola ng'omanyi nti nze ndi ku mulimu gwange. Daily income kikulu dani okudda wano nsuubirize mwono oluusi okole n'entalo z'ensimbi ebyo temulina makulu. Era nange Uganda singa saayinawo mulimu singa neddirayo dda ku kyeyo naye ninawo omudaala gwange ogw'ennyaanya. Ale kati buuyo ozimba n'okuzimba. Kati nzuno nzimba kyaki. Era lama oyo njagala ave lama we naagimalira kyaki eno njagala aveeyo gyali ekkata ajje yagenda okukwatanga akabbo ka wano namulaba mwerufu. Nirama musiraamu ssebo. Bakyuka. Ajja kukyuka amanya tujja kumuwaayo wano erinnya. Asigale nga musiraamu munda naye nga kungulu mulokole. Muntu batumuwadde buwi mulimu. Kuba nina story gye njagala nzannyiremu namulaba agisobola. Story etya? Ajja kwefuula omulalu nefuula amuwonyeza. Tasobola gwa ddalu. Lama talina kyatasobola. Kasa wabaawo ssente. Yenga yemyutu. Lama ajja kwefuula agudde eddalu. Lama owulidde ssebo Kayanja omulimu gw'agenda okukuwa. Nga namujja kukulisa eri eyo mitiyana. Kuba kyaki yino ngimaze mabaati ntaddeko. Kyaki njiraba nnene bulungi. Ningeri mu ebisenge. Mubaamu buli bwe mwensawulira. Sole mwensabirira abantu. Abasajja bakwata waabwe n'abakazi waabwe. Okulaba sente mmeka ssebo Pasita Kayanja? Abakazi sente ntono nnyo kasita obangoonyiriramu. Abasajja bakasente mu batawaanyamu ebizibu bingi. Atalina kakadde. Genda olabe ennyoko. Atalina kakadde genda olabe ennyoko. Pasita bujja kuba mukambwe. Naye ekintu laba kye yakola Kayanja? Nkola. Kayanja? Ekintu lama kye yakola n'agenda wakati mu hiiti ye. Jjukira lama yagenda ogenda ng'ali ku piiki nnyo abantu bamulaba. Kye yakola kirekawo abaana abalala abali ku TikTok. Okulinda okugwa bagambe nti ogudde kibi nnyo. Iga Sharifu kati ne bwagenda ebweru takyakola makulu. Ofuleya. Nzola abankubira essimu. Ababa okuddembe ababali ku ddembe. Bakasuku ne banne. Jenkins ne guno munene omulalo gw'olubuto. Bankubira ne banteeka mu lawudi. Ne bagamba nti olina osobola tufuneyo visa ze Saudi Arabia. Twakulaba olanga bano abagenda okuyooyoota amabina g'eŋŋamiya z'abalangira. Ne mbagamba mmwe muli ofuleya temuddanga muno okuba ku ssimu yange. Expectations muyina nnyingi. Ebizibu byokka by'olina mu nsi eno balina abaana mu buli mukazi yenna ali mu district mu Uganda wano. Kasuku ne Jekenizi ne Fendi wabagoba ku ssimu yo. Bankubira. Tomanyi we babagobera ku radio nga ntwala abavubuka genda kukola mu Royal Families. Kukuuta mabina g'eŋŋamiya kuzisevinga, kuzikuuta mannyo Saudi Arabia. Nenda Kasuku agiremerako njinyiga bize sinza kutwala Kasuku. Lwaki? Ebizibu balina bingi.
kati oyo Jenkins ayinza okuba alina abaana mu buli disitulikiti. Yalabirira ono yalabirira oli balina bamulekwa be balwana nab'entalo alina omukazi gwe yakwana yamusanga n'abaana kati alina ebizibu alina n'ebitali bibye. Njagala Calvin obulire ba TikTok abantu bomanyika amanya obabuulirire kulama kye yakola mubuulire kuba ati kankubuulire kino ate nga already nali trending e Uganda kandi Lama kye yakola kye kituufu nze nali ntuddeko ne Lama era ne twogera ne mugamba ono abao Franka aleme kutweweesa buswazi wa abantu sente zibagasa. Lama ne mugamba era nali nina ebirowoozo ebyo bibiri eri Lama. Abao Franka amufunire milioni 10 akole boutique eyo nayo business. Milioni 5 agende ku kyeyo. Okitegedde si bino byakunjo kyayo. Kabaata obulamu n'obudde bugenda omulimu kyekisinga. Kituufu ky'ogamba. Omulimu kyekisinga eno TikTok eddukira ku speedi fe abagisobola yefe abalinamu kasente mu nsawo. Era oli mukozi abatakumanyi be bakuvuma. Ati kankubuulire kino Kabaata. Enchabukeera ku makya nga video zino zaba tuziteekayo ne bw'oziteekayo waliwo sente zijja mu nsawo yo. Mpozi ng'okoze live ate ne bakuwaayo ku birabo. Ate n'ebirabo kubijjayo nze sirabangayo yali aguze ennyumba mu birabo wano. Tewali. Okitegedde olaba ne ba YouTube abafuna sente zijja direct okuva ku AdSense bayitamu nakulaga ntazikoze mu makulu. Kati omuntu okufuna akalimuke n'ogenda nti kati nefunira miliyoni zange 2 oba mu kitundu oba mu 900 kikulu nnyo okusinga video zo okutrendinga. Okimanyi ba TikTok bonna ne ba Facebook ba YouTube teri YouTube ali mu Uganda wanagiruddemu nga yagikolamu ekyamakulu YouTube bonna badduse buddusi. Ani nkubuulira kati ekizibu ekiri wano kye kino. Kuba SB4 yalemeddewo. Tobola nti bamaliriza bagudde eddalu. Ofuna fame gwe jolowooza nti fame n'olowooza nti oli celebrity kati olwo n'otandika okwetuma olaba abantu oswala tobajjaamu weeyita omunene oswala okulinnya taxi oyagala mmotoka naye nga tolina income. So batambula beekweka batadde masiki beebisse naye ogenda okubimumaamulako byonna bye yeebisse n'omubuuziza nti gwani nti nze bulisha cash. Yoga bulisha cash kyekikwekwesa ndi TikTok nina following nene for what? Okimanyi Lama yayite kwekalamu ayita mbuyisi nenze ne taxi njirinya nze abantu bansanga ne banga gwe Kayanja tukumanyi nga serebu ne baganze siri serebu siri muyimbi amwe nomo Ugandan saagala bulamu bwa malala. Ntandikawo mbu nina kutambulira mu motoka olw'okuba nina following bye bisudde babulisha cash eddalu. Yalowooza nti okugula ogusimu oguzimba eryanda n'okubeera ne following ennene n'agaana okukola. Leta bulisha mulete kasito bulisha namwegayirira kyannaku nnyo ina following ya million plus. Onaaba ku sabuni y'omu ne maama wo mu nju bw'ova mu bwenzi bw'oyingira ennyumba abakadde bali Kayanja nange nga mumwana no bali following ya miliyoni namba nera mataweza 5,000 n'akusinga ngongo kyasula n'ennyoko mu muzigo bw'ova mu bwenzi bw'ojja bw'onaabira mu baafu yemu n'ennyoko era oyo mukazi tatya na buko mabulisha ajja kufa obuko. Nze namugamba wano nali mukubeera Kayanja obuzibu bubeerawa omwana naba ne following nene bwetyo nenga temukolera sente naye abalina bu following obutono nga bo bakolera sente. Kye kino tebamanyi kye bayita mulimu nakwefuula kye batali. Eno following y'oku TikTok ogimanyi n'olunaku lumu ekwambala. Okufuna ofunyi miliyoni 1 ya following. Okera bukozi ng'okola video ng'ogiteekayo ogenda okuzuukuka ng'ekuwadde following ya miliyoni 1. Nenga ne goba following tebamumanyi. Gwe tunuulira kuno ojja kulaba account nga teriko wadde video nenga eriko abagifollowinga noga kati bano baginoonyako ki.
Okitegedde kali soko mpega abana ba TikTok bana amagezi bomanyika amanyango yogera ono omu ngenda kutandikira kubulisha cash ekirunje good example weri wano nze nesiba kubulisha cash ne mama we naatuuka n'okumponinga nti va ku mwana wange ne mugamba nkuteeredde ekisasalala kyo bino byogera kati ne mugamba omwana oyo bw'ataakole bino bye mbagamba ajja kumaliriza mulalu bangambe njaga oluse mukubira neeyo kati omwana omuwala ati young age muwala muto bulisha mwana muto ayinza n'okuba tanaweza myaka 25 tana kato okitegedde n'ajoyininga ebikoosi by'abasiyazi n'ajoyininga ebikoosi by'abayaga yalwanira mu bbaala ati yo age myaka 25 naawe njaga ekyakubira mu bbaala mbu yagudde mu laputopu z'abantu keesi zonna z'alina ku mapoliisi zakugangayira mu mabaala ne ngamba maama omwana oyo si serebu si sita TikTok following agirina naye addeyo ku kyeyakole saamugamba nakulaba video Saudi Arabia kubwerere tekirina kikujjako okubeera ne TikTok following naye ng'ate oli ku mulimu gw'okola fete mwina kye mutusinga kambabuulire kino following tuzirina sente tuzirina naye we are very low tetuli baserebu okitegedde bulungi ba TikTok bali kuno following ayina ya miliyoni naye akyanaaba ku sabbuuni ayoza ne maama we kulowooza nti bwe badda wali bwe beemoola mu TikTok following kati ninayo wano ekiwala kibano kye baakabbako akawunti yakyo ogamba wini wa mami Kabaata tuleme kubika kintu kyonna kuwini siyo yafuira ku live siyo yafuwa nga ali ku live kiwini wa mami ekiwala ekite kitunula obulungi si kyekyo yafuira ku live oyo ekirina walya ekigenda kigenda mu kazigo ka mama wakyo kibina mu firiji eringa esulamu emmese yoyo wini wa mami yamukyale w'emulago kati otunuulira abawala abandifumbiddwa abandibadde ambo to the community kati oyo muwala nali musisinkanyeko yeetwala nga celebrity n'omusajja ayagala okumukwana amugye ku lujja amufuukira ekizibu kubanga yeeteeka mu bulamu bw'ataliimu wini wa mami muwala omulungi katonda gwe yali abuleesinze naye tamanyi nnaku ye nze musanga mu mabaala ag'ebbeeyi ng'ogamba oba asula mu nyonyi naye nga balina firiji eringa esulamu emirambo gy'embwa si kukuba nnyo nkubuulira mazima sekasa wini wa mami namulaba nga afuira ku live awo ne mutya ni musajja wa mirembe bambi musajja wa mirembe Kabaata gyebaleko kale ssebo Kabaata Shafiki class monitor tata okulaba Shafiki no naye ayina ekibuuzi gwango baba no buli lunaku nzija ano tuogere mu gwe tomumanyi olabanga ayogera n'omuntu ono omusajja mulimu gwako zone era mwe mu muvume empola kati Shafiki tugenda kubuulirira ba TikToker tugenda batereza bajja kuterera mu live nze nkubuulira ate kati mututagingire bamuyitani olyo wini wa mami oli muwala mulungi nkulaba wayingirira omuze gw'ebisiyaga ensimbi enganda zonna zindaga zeegalika bwe zeemoola ensimbi enganda zeegalika wano bwe nzikwatamu zindaga wayingirira ebisiyaga wini wa mami era ofuukidde abuzi bw'abasajja abandi kuyambye ne bakujja ku lujja oli muwala mulungi muli baavu muli banaku naye Katonda yali akuwadde obulungi ng'ekirabo ekigenda okusumulula famire yammwe yandikukozesezanga mukisa anti kyekyo tugattagatta bye tulina nti ndabikako bulungi Kelvin n'entomero omukazi ayina essente anti kati labayo yandifunye omusajja amujja mwembe naye teri musajja agenda kutwala ng'ogamba nafuuye simanyi anti kati kankubuulire manyi lwaki tebabitunuulira ebyo nze njimanyi kkulu y'abano yerimu kali akawala nako ka TikTok ate kayimbi ke kapinki kapinki kati kiriki eyo yemu eri awo erimu omuzimu gw'ebisiyaga okitegedde bulungi
kati n'otunuulira omuzadde Katonda amubulesinze n'okuzaala omwana omulungi ekyana kirungi eyandifunye omusajja omugagga n'asumulula famire oba eyandiweereddwa omulimu olw'endabika ye famire n'agibbulula kuba Katonda agabira omuntu omu omukisa tagabira bonna okitegedde bulungi mu famire tagabira bonna waliwo bye tugattagatta ku mukisa ng'obulungi omukazi omulungi tekikwewuunyisa nnyo nga minisita yamuwasizza enkya kituufu kuba gwe aba ayagala ebali emikolo wali alabeko minisita agenda ku mbaga n'ekikazi yatuula wali ku mwanje yabala ssente abasajja baleseewo abakazi be bawangadde nabo be bawagaggawadde nabo be balwanye nabo mu bulamu n'agenda n'omukazi omulungi kituufu nnyo kati omwana w'omukazi bw'anaatuuza mu maaso naawe kati Katonda abulesinze maama wo mu bunaku bwe n'amuwa omwana omulungi asobola okulwanira buli musajja yenna ayina essente omwana wo ensimbi eŋŋanda zitulaga nti yakkiririza mu bisiyaga era azunga n'abakazi nze nali musanzeeko oyo muwala naye nedda alabika waliwo ekimuwaga emabega talinayo kimuwaga ye takolagana na basajja ani wini wa mami yemanye emirundi gye mukwanye ne wini wa mami alabikira mwana muto nze kidabikira kyana atalina ndowooza y'abaana bato twogera ku baana abato kituufu mwana muto naye kikwewuunyisa ono muwala Kabaata twali tusisinkanyeko ku muwala oyo muwala gw'osobola okusaba ennamba omanyako epancuula bwe kati omanya omwana omuto ayambala enkuna munoga oba alaga bikyono kali muno mu kabina wano oyo omwana tumunoonye wano twagenda ku kisaawe andi kubuulire otugambye tubuulirire ba tikitooka kyetuliko wano era nali mmanyi nti famire y'oyo omwana Katonda agibbuludde agenda kwagala aliyeni sikini olina kuweerabidde nti omuntu w'obanga olina ebikulondoola bikulemesa okufuna kati oyo omwana yali afunye omukisa gwa aliyeni sikini yali asitudde wa n'asitukira omuwala eyeba koodi yali agikozesa naawe kati labayo ate kandi kankubuulire kati ono omwana ngaera bwe tutakuddemu wali eri mu batubuulira ebiri mu maaso ne batugaa nti alimu omuzimu gw'ebisiyaga gwamwambala muzimu gw'ebisiyaga gujajja kaseegwa oyo ow'ebisiyaga atawaanya abawala abato n'aboononera future omuzimu gwe gumu ogwayambala anko 10 ate anko 10 ate bambi agezaako afuuka omukazi nenza nnuma agezaako ne wano Kabaata yamukyaza bambi n'amodolamu naye ng'amodoza mugongo bambi nze yannuma era kati bw'otunuulira oyo omwana oyo wini wa mami kiriki yaabwe saako yaabwe erimu pinki erimu abasiyazi b'emakindi awo bonna abaana tebalina basajja erina abasiyazi b'emakindi awo bonna waliwo agambye mbu alina puma alimba oyo just content just kwebuzaawo mbabuulira you will find this puma mulimba oyo muwala omulungi eyandikozesezza obulungi bwe n'afuna omusajja ali legit oyo mwana omugulira n'emmotoka nkubuulidde nze nkubuulira nze ndabye abasajja bangi mu bulamu bw'ensi eno alekawo ne mukazi we n'ayagala oyo omwana abawala abalungi babalwanira be boosanga mu Range Rovers mu Mercedes kandi nkubuulira ekitudde muli kyonna kibi nnyo mu nsi eno omwana wo omulungi okulowooleza mu bisiyaga kibi nnyo okitegedde ekyo kibi nnyo n'otunuulira omwana nga mu bwongo bwe temuliimu mutwe temuliimu kintu kyonna gamba nti ne famire yaffe eno eri bubi n'olaba ng'alaga bifiriji n'embeera ya maama we muwala omulungi kyataswala kulaga gyaswala n'olaga kifiriji ekyekiremenye nedda obuzibu bw'alina kati kankubuulire abantu abamuli okumpi bamutya bamusuuta busuusi mbu kyakoze kirungi bano abantu bazibu ba violence bano kati Calvin osobola Calvin obagambye ozimba kyaki kubasabira bayinza n'owakana yino okay tuline Calvin Kayanja atuyitiramuko ku nsonga amanye ekiswaza abawala ekibaswaza n'ekibateekamu empisa ye musajja kigwalifuna ne kati ono mwana talina interest mbasajja kati bwaba talina interest mbasajja boss kati ye bulisha ndoza nedda bulisha alabika ati kiriki yemu ayina bye yabuuka kiriki yemu bali
kuno nze mbamanyi ku TikTok kuno. Era mu nsi eno osabanga ebintu bibiri Katonda bw'aba kuwadde abaana. Omwana wo omulungi n'abaamu amagezi mutu. Kubanga twetegereza nnyo lwaki tuzaala abaana. Era lwaki omutadde ku nsi. Bw'okufaanana bw'oli yali nsalawo ya taatawo. Akuyambu oba maama wo. Kati nga Kabaata wali abulajje family ye mu mbeera embi. Nti yes. Abaana tubaseetinga mu bulamu. Bwe tubalese bajja n'omukisa gwabwe. Omukisa baganda bange gutambulira ku bintu bingi. Ate omukisa mpewo ne kano tokeera byokka baganda. Gukutomera omulungi. Ntunula nnyo ne ngamba nti Kayanja ngenda kuzaala mu mukazi ki. Tuleese mwana ki. Enfaanana ye mukisa mu bulamu. Nnyo. Otegedde? Enfaanana ye. Ne n'olaba omukazi nga taata we yatuula n'amanya nti mwana ono bwe muzaala mukazi we ajja kuba mukazi alina beauty. Era ajja kuba bw'ati. Ne n'atakozesa mukisa bakadde be gwe baamuwa. N'asalawo beauty yenna agittire. Agittire yagiziike. Abulwa amagezi. Bonna abenga kisassalala. Nti nze ngenda kukola bwa malaaya nemye n'okutuuza obulungi bwange mu bufumbo. Kalvin olina ke weerabidde. Olaba bano abaana. Kambabuulira omulundi ogwo. Olaba omukisa gwa Wini wa mami. Guzze lumu ne gumweyoleka. Ate mubuulira kugira mu nsobi. Agenda kumaliriza nga buli musajja yenna amulabye. Ng'amuyise mbuye nga takyalina n'amakulu. Bakazi banne bonna bamulabye. Takyalina makulu awo. Kati amalirize ng'ali awo. Ate nkubuulira. Abakazi lwaki olowooza batusinga emikisa mu nsi? Nti tosobola kweteeka ku mukisa gwa mukazi. Nti yo obulungi bwe bumuwa feva. Bumuwa feva okimenya akeera bukazi ku makya ekisajja ne kimusima iwange. Maama atali gwe ku musajja. Ono muwala omulungi alina mudibo ky'obutaba na musajja yenna ategeera. Alina kizibu naawe. Asobola okumireyo mu bwavu. Kizibu. Waliwo abuuziza wano nti Diyonse yaani. Tiwaliwo wano abuuziza Diyonse yaani. Diyonse gwe guno omuswaswangule gw'omukazi ogwasalako amabeere. Oyo naye tumuleeta. Naye tugenda kumuwa mu ku advise. Oba tuzzeeko oyo. Taginga Beyonce. Bamuyita Beyonce ye yeeyita Diyonse. Diyonse banenya mubalageko wano mu bifaananyi bye wano. Naye ebifaananyi byerina wano. Bangambye n'abalongo. Yali bw'ati katannasalako mabeere. Bangambye abalongo yabamaliriza Diyonse. Bw'atyo bwe yali katannasalako mabeere. Kati taginga Diyonse. Mutaginge leero ekika kino ekyali kirabika Kayanja kiddi. Bulaabwe kyali kirabika ki Diyonse nga tekinnasalako mabeere. Kyalina ebbino oliraba. Taginga Diyonse. Omutaginze Kabaata Diyonse. Munoonyereza bwano. Bugati bakojja batudde baagala kumuwaayo bigambo. Katumubuulire Diyonse. Diyonse oli otya mwana wa kitange? Mubuuze. Kaakati Diyonse nkimanyi oli bulungi era wooli. Naye kaakati Diyonse omukazi ategeera alimu ku magezi. Tategeera magezi go tegali. No, mu kusooka. Tegali. Kyogamba bamuzaala musiru. Musiru. Yakyuka bukyusi. Mukazi musajja yeeva omwana omusiru oli n'ayina. Yakyuka bukyusi. Kati musiru kati essaawa zino. Ne mu ggwe kaali kato kaalinga kalimu ku magezi naawe agatoola. Kyogamba tokalaba nti kaafuna omusajja. Soko kwatemu. Saasira omwana w'omusex. Saasira omusajja n'omukazi. Bannannyini mwana oyo. Abazaala omwana n'ayingira ebisiyaga. Naye owulira nga oba naye omanyi nti abantu bagenda kufa puleesa. Puleesa egenda kubatta. Naye nze okimanyi sirina bwe ŋŋaana kwetuga singa mpulira omwana wange ng'ayingidde ebisiyaga. Nisimanyi oba kati tudda ku Diyonse. Namulabye ng'ayimiridde awa speech ne kitaawe. Taata nzize ninga ng'akuŋŋaanyiza n'abantu abakulu ng'akyuma ekivundu. Ningamba naye kati bano abantu abakulu abategeera balimu ku bwongo. Okwambala paadi mbuye musajja. N'eddoboozi lyamwe likendedde Kayanja tubanga okutte muzindaalo. Kyagamba nti akantu kagenda vaaka. Ampulira. Owulira kati. Eddoboozi lyamwe lizigenze wala ate obwedda liri waggulu. Kati tonfuna. Otaddemu power banka. Era tokyanfuna. Bw'oba otaddemu power banka y'eba erisaze olwo. Tonfuna nakati. Okalekalemu. Erikirya kati awo.
Egezaako tweyongere diose omalogene ne musajjawo ayitibwa pressure. Abonna tugenda kuba mu bataginge bakojja batu. Bonna we bali fe kyatutuuziza ano kubabuulirira. Ekyatutuuziza ano kubabuulirira. Tugende wali mu motoka. Katugenda tufuna omuliro tubadde no ku kyaki. Kyaki yaffe. Okay, bajja basebo tulina musajja mukulu ayitibwa Kayanja. Tuyitamuko ku nsonga ez'omwaka guggwako ayagala kuyita mu ba TikTok bababuulirire babawe kalevu mu mwaka guggwako tuyingire omwaka ogujja nga mweterezezaamu mpola nenga we tuli wana 3 tuli wankulu ku kisaawe mu Nkwacho Festival mwena babe abaguze ku tikiti tweyanziza omukulu Bianca webale mukulu Sega Johnny Maka Sega wa abaguze ku tikiti zokugabira abana bo mu ghetto eziranye wankulu kukwawo ne mwebale namwe abakyali yeeyo namwe tubaaniriza abagala okugula tikiti lero mali nyala ku live y'olwaleero njibeko ne tikiti nga 10 okuva mu mmwe eza Nkwacho Festival bakati kyekiriko kyetutunda kyetulanga tuyinenda kunga musanvu zokka shwene okubeerayo mama fina yaguze tikiti yaziguzeeyo bako mu Sudani oyo tikiti 10 kati zinange ndi wano nkunganya zange njala tikiti nga 10 munaku zetusigazza Nkwacho Festival nga 3 mulu wankulu ku Nkwacho Festival je tugenda okubeera tikiti nga 10 lero tuzeetaaga okuva mu mmwe zituwetse omukisa. I was before people they hesitate to buy a ticket but now one can buy now no one can buy basobola okugula nnyabo jawa malala goba tosobola simanyi gwani Jamila goba tosobola abantu bagulira baguze dda buli muntu simuna kungagwe njala Jamila buli muntu simuna kungagwe munnange goba tosobola baguze dda era bakyagula nenga timwereberangena kuzomeza bere mukaga boxing day tugenda kubeera kiwatule mutondeke kiwatule tonkanga je tugenda okubeera wa musajja mukulu bie cool tondeke kiwatule tonkanga je tugenda okubeera Kayanja tuyitire muka tunatera okunzika live sanga tezinawera mwenda Anko Kabaata wanji onfuna bulungi kati oli tugeza kufuna ati kali tubale tukyagamba Dionsi Dionsi ekintu ky'okusala amabeere tekimufuula musajja era tojja tumanyira Katonda yatonda obutonde buno Kabaata nga yakukola yakuwa akantu akacupa akawansi tekasobola kuvaako nti kakyuke kadde walala lwaki nako takakyusa tulage lwaki yewe yagenda musajjale yatulaga amabeere gokka mbuge yasala yatulaze negundi iki Gundi yazimaliriza alimba muyaye nawe nkoba yazimaliriza oyo muyaye nawe muyaye ne abamu kati olaba abamu balimba bano kubuzaabuza balala nawe kubuzaabuza basigadde bano babeere ku ekyo kintu kimu ezo story nawe ezo story osobola zibeerako nawe so Kabaata Dionso mutaginze namutaginze dda namuweriza ne ka WhatsApp wano kati kankubulire tulina ekizibu kimu je mitwe mbawala mostira abantu abasinze okufuna ebizibu era ba victim b'omudibo n'ebisirani mu families bana bawala abafunye amaanyi ga social media Dionso oyo ninawe namusangako ng'ali mu kamoroka akakadde ng'ali mu nnaku ey'ekitalo ali awo n'abavubuka alowooza serebu ompuliriza mwami Kabaata mpulira sebo nentunuulira omuvuwala oli nensaasira nnyo famire gy'avaamu ku lw'ekikolimo kye yagikuba ekikolimo omwana we bw'aba ayingidde ebisiyaga n'okutandika okwerowooleza mu kyatali ekikolimo kiddira famire era famire eyo yandizaalayo omulalu si basanyufu naawe golooza abalabye bonna taata yabadde munyiivu genda balabye ku mugolo bonna bambadde komi babadde amakanzu taata tewamulabye nga munyiivu ng'atunula nabule taata munyiivu naye taata wono omukazi ategeera nti oyise bakulu banno bajje babe muwala waafuka omusajja akuŋŋaanyiza abalalu b'oku kyalo mbu be bantu abakuŋŋaanyiza babadde bana batudde mu katenti abana bayingiramu ekikolimo ky'ebisiyaga ng'ani agenda naye nkubuulira bajja kuzaala ku baana abalalu kyesowoddemu buli kimu kyonna kikyesowoddemu kirowooza kisobola okufaanana omusajja obeera nga proud mu katonda mu ekyo kye yakutonderamu
kubanga amajja go mu nsi togalinaako plan. Okitegedde? Amajja g'omuntu mu nsi tagalinaako plan. Ffenna twesanga lisansi nga weetuli. Kabaata go wakeera n'ogamba maama wo bataatawo nti nzaalibwe nga ndi musajja. Nange nagenda okweraba nga nina waya mu mpale. Okitegedde? Kalonga bw'ota kiinaako plan. Siisobola salako waya yange kyekyobugaga kyensinga okwagala. Okitegedde bulungi? Ate ensi ekyuse. Basajja si bokka be bali successful. N'abakazi gye bali be twegomba. Ekyo ababawala kye bakola simanyi nsazeeko mabeere. Nsazeeko ki? Kyakukakkanya bitonde bikazi. Tugende ku pressure. Ali pressure muganda wange. Nkimanyi kuoli era olaba. Kati Kabaata pressure loza ategeera, pressure ategeera mu bantu. Nera tulina muyamba tukitimanyi mbeera yeeyo. Koze ekyo. Oli ayagwe ddalo nawo. Kati ekituufu ekyo kyo tukimanyi. Pressure waliwo budala bwe twafunye nina mukwano gwange ali UK eyo. Waliwo n'empeke kapsuwe ze baleese zasobola omira n'abanga ddamu. Olaba n'abasajja waliwo abasajja obwongo bwanoba bwe butyo. Omira empeke